Shiba nalongo wa DJ Banazo. Nanashi. Nayo obuto buno. Aha. Shiba nkutumiddeko mukwano yonna gy'oli obuluganda okyaluwulira kyemanya ali mu States ala obulongo ka Queens ne ka Quinton. Ali mu America. Aliyo Banazo amutwala byatabukakawo ne bambi kyekyo nofaananyi bannange faananyi naye tutumire ku bantu ng'oli ku TV nga bwetulaze ku bufaananyi bwo. Thank you so much. Ebiseera ebyo nga WhatsApp tegaana, Facebook tegaana, bwe bujja bujjula buli wamu. Naye nga bibaawo bwe bulamu obwa bulijjo. Bibaawo n'obeera eyo nga tukumanyi. Mu byenda. We know you're interested. Kale akadde kakama naye nga njagala bajjukiza Platinum Wellness Spa be balina ka spa akomulembe bayonjo bali very professional bali very private ogendawo n'okusirizawo ekyamaguzi and no one will tell. Bambi ne babaddaabirizaako tugenda ku toddayo ku mulimu ng'olaga bannange era tukomyewo genda ku massagingemu genda bakwatemu bakunyigenyigemu fatigue yeete okomewo ku mulimu ng'oli lively temuddayo nga kutunira bosi bamwe nga mutunanga ebyangwe nga inola bakama baffe nabo bagende bannaye waliwo mukama w'omulabanga kyamazima kampani teyakola magoba mwaka guwedde kati nga stress agirese muguno omwaka nga ina batunuulira bubi nga mugamba bosi fe tujja kugoba bakama baffe nedda bannaye Samuel Lugembe osusse genda takingako break ono dango ofunye obulamu bamale bakwatemu Platinum Wellness Spa sangibwa olukulinda Nganda Road era ng'ennamba yaabwe eri 0778 84 24 babeera bajja kufaako bulungi nnyo nnyini ddala nakulabisanga ogoba mukama Simba Automotive bakulete pikipiki ya Yugi Boss abagamba nti pikipiki eno gifuna obeere nga tova mu bwavu mwe twatandise omwaka mwe mukyali mu byalo bali mu byalo nga temunnavaayo kakati bw'okomawo e Kampala jangu n'emitwalo 5 ogende banafu ku ofisi z'abanafu aba Simba Automotive kyokola ofuna balo ya LC n'endagamuntu abakweyimira babiri n'endagamuntu zaabwe n'emitwalo egya 5 kisogenda ku ofisi zaabwe ku kizimbe kya BMK oba n'ogenda Ntinda ofuna pikipiki eyo fuba okulaba ng'okisasula mu kibanja palo ogimaleyo then ofuuke bosi wa bulamu bwo ng'osobola okubeera nga ate weekozesa awo ng'ovuddewo Arapex Adhesive Cement Asiba Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefunira battayira zonna gye muli mu ggwanga lino ng'oyagala okukola omulimu mwaka 2023 bakutye okole ssente ziwere bakasitoma babeerewo omale okole ne kampani otandika okukozesa banno sementi oba material gwokozesa alina okubeera nga ava mu bannaffe ba Arapex Adhesive sementi otufuye okola nga tumuteeka mu hardware zonna mu ggwanga kakati gwe bwogenda ng'otuusa okusiba tiles oyagala kasawo kamu oyagala busawo bubiri oyagala motoka namba genda bugenzi ku hardware ekulinaanye obeere nga teweefunira Arapex Adhesive obulamu beere nga tubongera okubanga tukola ki bukunyumira awo nga tuvuddewo St Peters SS Bombo Kalule bagamba nti twala omwana obeere nga ate omuwandiisa St Peters bagamba nti omwana bamubangula okufuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa era nga buli kimu bakirina ekisobola okuyamba omwana okubeera nga ate akola ki ayita bulungi bagamba nti bakubire ku namba yaabwe ey'essimu eri 0772 64 28 32 0772 64 28 32 oba 0753 64 28 32 akiri kodize ezikyuka eya 772 ne 753 n'olugenda mu maaso n'enkaaga mu 4 28 32 ye St Peters SS Bombo Kalule essomero ly'omuzira mbazira erisomesa abaana b'eggwanga bino bafuula abantu ab'enjawulo abaana aba secondary babaana ba primary onoonya mwana kuba mutwala mu primary or nursery ogenda mutwala ku Garfield Nursery and Primary School era nga lisangibwa awo Mperere namba zaabwe njezi babaawo nga nzijjukidde awo maaso naye nga bambi bazadde baawo Mperere balina ne boarding section so muzadde yonna gy'oli look out for Garfield Nursery and Primary School otwaleyo omwana bamukubangulire eddiini mpisa akanako bakakulize bulungi nnyo ate nga n'ebyokusoma ebya bulijjo kayise bulungi akama kakati kubadde kakayimba ka Irene it's one of my favorite songs bino nansi tunulako nga bwenkola ebyange akunyumira munyumizi kubanga olina wootunulatunulako oba okirowoozaako message yennyini obeera onoobeera n'omuntu naye nga se olina wootunulako Allah owunda munnanga alhamdulillah ng'akuza munnanga amaanyi mugamba nona alina gwakonako namugamba I feel like nagamba nze toza okusandika ate munnanga ekiri fane not because nze omuntu gwe ntunulako obutunuzi not because mwetaaga era njala mutunulirako awo waali olina amagezi kibuuzo nno mbuzaabuza temuddanga mukola bintu ebyo bya kisimu kati oba onfunye
kakati mbanya just nentunako butunuzi sima inkwego maze nyumira kumutulako butunulize ntichi era we nkugamba nti nkutunako butunuzi tosala maaso wamma kiri bwekiti kakati tubadde tulabawo ku new year's resolution eza anyanjula ngagamba ye ku bimu byagenda okukola guno mwaka 2023 kufuna olubuto awulira tuludde akuliridde onfuna je lusubira omanyiyo sindikira muli naawe ani nimeya ugambyani bobado gamba nimeya kakati nyanjula n'abawala abalala oba abaami abalala nayenze bannaye obanzire mukalacho akuba birawo live nyingi tebakola sikufunye bireke bikwatako bigatta ku musaala gwo Lodi Marsh Lodi Mayor sindabi mulo Lodi bitemu kakati wama kakati ensonga ene eri bweti mulo omwami abavubuka baliyo ngaga guno mwaka bambi nandifunyeyo mu omukyala nenzaala omwana atugambe oba kuwasa naye nga goal because riyo togenda wastingira muntu budde kumuwasa kyanga abalangira balamu bamwe wajja kujjuza to ekituufu kiri nti n'abantu balina issues lwaki tebafuna mbuto nenga goal y'obufumbo kukola family so tutunulire ekyokuzaala nti tulina abaana abavubuka n'abalenzi balina bino ebikyala bibatunulako ebiwalawala ebitiba nga kitunulako kituufu kyo nga bampi kyatukula kyatuuka ekyana kiringa kinaaba emirundi 10 olunaku kyana kiwunya bulungi kyana kirabika bulungi kyemuno munnanga asajja babazaffe twegomba naffe gyebiri ebirenzi ng'omuvubuka omulaba akubye akakalu bw'oba n'okola naye buli lunaku ojja okukola okeera ku makya oli motivated nisebo nga kagamba ne hafi ng'ayagala omulimu gwe kumba ali ku kivubuka kisayimo zijja zinde nabbanja muwuli wankitulakolekola ntya muno mwenna wanvuyira nja batomeza ebisenge si gwasoose wamma mu nsonga zibeerayo nnyingi bwe zityo kakati kyembadde njagala obbajjukiza ebintu ebyo ebitunulatunulwako ebyo binyomera tutunulatunulako nga bw'okiwulira era nga bwe kiwoomera amaaso go so we should go past that nti oyagala kutata musajja wa kuzaalamu oyagala mukyala wa kuzaalamu kina okubeera beyond gwe kyoyagala muntu mukube mukoto kitatugenda kumanya biri mu intestines zaabwe naye kirabise bulungi naye kirina obuvunaanyizibwa kirina ku magezi ddala bw'oba okizaddemu omwana kinabeera kitaata kirungi abawala abamu bakoze sente zaabwe kati nga olanyanjiro yalabika alinamuko kasente ke webale ogenda n'ogamba I mean ze setaaga simanyi musajja simanyi agenda alabirira mwana all I want is nze ng'andi lubuto but gye binajjaeyo maaso ayinza okubeera sitaata providinga sente naye obwongo bwo buli bwataata taata tayambala bwambazi mpale taata si kikola kyokka mbu nno yakufunisa olubuto taata azanya pati ya taata oba ekyo ekivuka ekigenda okufuukira obuzibu I've had so many times nga abasajja bagamba njagala ekyana nzala omwana wange nga mweru njagala ekyana kyange kifaanane hafi yewe ebigulugulu oba biki balina engeri gye bagiramu naye ddala hafi bw'omutunulira yalina okubeera maama w'omwana wo tobeera selfish tobeera nakyemalira nti nze kyenjagala kyekigenda okunsanyusa naye ne omwana wo adeservinga maama alimu kubongo okitegeera omwana wo togenda gamba singa hafi ekyo kinzaalira omwana omuwala n'akifaanana omwana wo omuwala ng'afaanana hafi omwagazaakituzitegeeza batwagala kutuuka gye tulaga naye waliwo akantu kotunia nga tasobola kazaalamu omwana wo bwe kamufaanana omuntu gw'ogamba ne Katonda bannalimba okitegeera so birina okuyitawokko n'ogamba ddala omwana wange bw'anaakula genda tuleeta muntu kikunsi kiki tugenda ozimba tulowooze nnyo okusinga ku ggwe kyoyagala ng'omuntu kyobulaba abasajja balina layiriza buzo tawo naye nina maama w'abaana ewaka okanyagamba omusajja bannaye mwagadde ebbanga lyonna myaka 5 wadde kitalina step gy'ateekinga akulaba togwanidde abantu abamu agesesezza okumala ebbanga abirabye naye ng'agamba kiri ekintu kyange mune tekirina byonna biggwa naye naye okubeera n'ababikoze byonna nga n'amagezi agalina nga ne musajja kagubiiru anti kati gwe seimu gwe gw'olabamu amagezi kwefusi gwalabamu
we byawukana gwe gona gamba yiba naye omwalo ono gabedde okwefu omwalo ngalayika mugezi ngalayika ali hard working oli yo litagala alisana ku experience ngebanga lyolesa aba wali wakati wali ayonze jeza ku nyumba n'osanga mwana n'asiimula ennyumba n'ogamba ono nga netwaliro no so bingi nyo betino lowozaako oyina goals oyina kyoyagala na dala things to do with having a child dala yoyo omuntu kifubuka kina six pack kirabuka bulungi bichi naye azadde wano na wali ng'ovudde mu kwefaako gwe nga gwe ebike mugenda okufuna oluvannyuma results ya mugwe kyoyagala kina benefiting eggwanga kankubulya kiringa fast foods bulijjo tukimanyi nti ze betusinga okwagala bichips bichicken and all that naye ebivangamu bitera bbeera ebirungi era kyolanga abasawo babeera batugaba Dr. Kasenene mulye ku bugga mulye ku nsula mulye ku obitegeera nti gezaako kiyinza okwanga si kyekirungi ennyo okutunulako naye ate nga ebinaavamu bijja bbeera birungi after okutunulako bwemala okutunula ng'oli muwanvu olabika bulungi bwoti ki ekiddako akwana omuntu gwokera otunuulira buli ku makya very important wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe